الله المبدئ. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ربنا سهل لنا ما نريد ونجنا يا ربنا مما نخاف من فضلك يا لطيف. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متند الله سبحانه وتعالى ننيني مچا. Allah subhanahu wa ta'ala sazeewo tube mu bantu mu lunaku olwaleero. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira kwe n'ebyengera bye n'obutebenkevu bwe n'omukwano gwe ku wekitiibwa Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Mbaniriza nnyo amakya ga leero, amanya nze Mustafa Muyingo. Tubadde tubulanganye naye tumwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubanga tuzeemu okubanga tulabaganako. Weekend ewedde nali walako nga ngenze kuloopa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zaffe. Nina n'abaddu be we nali ku nyumba ya wakitiibwa Allah, tusaba Allah akkirize amanya nga gajja gokka. Amanya nga gajja gokka nga seragala kujjayo simuga nti akankebireko ku amanya nga gajja gokka. Bahaji Jaafar Mugerwa, Ajati Amina Lubega, Shafiki Matovu. Allahu akbar walillahi alhamd. Abaye mutuyinako haqqi, tubayinako haqqi. Mutuyinako sheya, tubayinako sheya. Nga Allah mugamba wakitiibwa Allah tuyina abaddu betutalabangako. Abaddu abo balabi ba lutimba olw'emirembe Salamu TV. Wakitiibwa Allah abaddu abo tujja day in day out. Nitubagamba ebigambo nga tubagamba bigambo byo. Wakitiibwa Allah n'obakozesa, n'obawo okubanga batukkiririzaamu ng'ekitongole, n'obawo okubanga bakkiriza nti bwe banaawaayo ensonga zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala ogenda zibeeramu. Wakitiibwa Allah balina obulumi, balina okugezesebwa, balina obwetaavu, balina okwegomba. Wakitiibwa Allah baweere ddala ebyo bye bagalinako obwagazi bwabwe, bye balinako omululu. Wallahi ng'edduwa eyo ngisaba tomanyi na kumanya nti ngisaba. Ani ku ggwe, ani ku mmwe yamanya nti Allah subhanahu wa ta'ala nayanukula edduwa yange nantwalako ku nnyumba ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sikibagamba nti neewaana, lwaki ngamba neewaana, wabula mbategeezaako nti amafuta abatugamba abamanyi nti ennaku ziba 40 eri omuddo yakava ku nnyumba ya Allah, ennaku 40 ng'edduwa yonna gy'asaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza bukkirizake. Bwe nali njogeramu ne Haji Jaafar yanga emyaka gye yakamala nga agenzeeyo mingi, yagendayo nga sinazaalibwa. Haji Jaafar ebintu byakyuka. Wali kubakka mu kiko wali wajjukira obulungi wagenda, tokyasobola kugendawo nga toyambadde hiraami. Tawaafu mwazikolanga nga womaliriza hijja, osobola okuddayo n'okola tawaafu nga bw'oyagala. Ebintu byakyuka kati olina kuba mu hiraami okubeera wali mu kiko wali ku Kaaba. Olina kuba mu hiraami era oba toyambadde hiraami bakugobera ku mulyango, genda yalla hajji barri genda weyongereyo.
oyina kubanga oyambadde hirami otuuka wali mu kikko. Wallahi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Tumwegayirira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Hajjati Amina, Allah nsaba akuzze, simanyi mwaka gwe wagenda n'ebintu byakyuka, twabadde Madina ng'okugenda mu rawda. Oyina okubanga wabuukinze ku ssimu, oyina okubanga wabuukinze ku ssimu olwo apu, ate era ne bateekawo embeera ng'ogiyingiramu omwaka omulundi gumu. Essaawa zino newenziramu okukwata ku apu agamba you visited rawda recently, tosobola kuddamu giyingira okujja kati omwaka ogujja. Wagenda ddi e Makka Hajjati? Nsaba Allah namugambye Shafiki munoonyeza omugambe nti ayinayo omuddu gwa atala simanyi Hajjati Amina bwafaanana, simanyi Shafiki Matovu bwafaanana, mwenna ndoza manyiko Hajji Afari yekka. Mulabi banga abasyo eno manyiko Hajji Afari yekka bwafaanana. Abasigadde ne wallahi nga Allah musabanga mwe bemmanyi munegayirire ku Allah akkirize. Era olwaliro luno njagala mukkirize tuwaayo sadaka yaffe ngegenda katakwi nga tugamba wakitiibwa Allah tukkirize duwa zaffe. Ate nga tekigaana essaawa zino okubaako era by'omugamba, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala waddembe. Bw'okola bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala waddembe obutakkiriza. Ate nga wabatakkiriza you are not toyina gy'ogenda muwaabira, ogenda muwawaabirawa, ogenda kwekalakaasizaawo abaaganye. Bano Rashida Nakaweesa, Rashida Nakaweesa yina mulabako. Oga nali ku nyumba ya wakitiibwa Allah, muga wakitiibwa Allah tuyina abaddu abatwagala, ngwe enjagala gye batwagalamu n'ab'ekika tebaali twagala. Gwe muntu ki ojjala okubya akafaananyi n'ojja Sande eno oli kuwa family n'omuga waaye tubayina mu masimu nga wallahi tubasharingira ne project za charity n'agaana okuwa yadde 10 naye nga wa family yo nagachi mashallah bane mwe bali kuweereza busiramu nga wallahi muyingo webale ebigambo tubiwulira ebigambo tubiraba ne Allah n'agonza mu emitima nawa mo kutwagala n'okutukkiririzaamu ne mwesiga ekitongole. Juzi twabadde Nyamitanga footage mwamulabye masjidi ekizimbe Allahu akbar walillahi alhamd. Nenga sente zammwe simanyi bakira musobola okufuna footage yone yakaba katono nnyo ne balaba ku kizimbe ekyo. Of course tuli katakwi naye bimu ku bintu byetwali tukozeeko. Oguzimbe gali kwoleka gunene guzibu. Nenga guliko ekikumi ky'oguzimba ogwo gwokola 10 otasobola kusitula nnyumba yo. Saba Allah akkirize, Allah abatwaleko ku nnyumba eyo. Allah subhanahu wa ta'ala yanukule duwa zaffe. Allah atwawule n'obwavu nga bwe yawula mashariki ne magharibi. Allah atwawule n'obwavu nga bwe yawula eggulu ku nsi. Abange Allah subhanahu wa ta'ala yawule eggulu no ku nsi. Mashariki ne magharibi mulowooza Allah subhanahu wa ta'ala si ali wakati awo, ye yabyawula. Allah subhanahu wa ta'ala musaba buli ali ku lutimbo olw'emirembe luno essaawa zino nga bukedde ku makya obuliri n'obuvaamu n'osaala subuhi. Wakitiibwa Allah nange mwendi waliwo omusajja omutono ennyo gwe mutalabako amabega wa kamera zino bamitaakira mu lule. Allah subhanahu wa ta'ala tulabanga ffe tulina mu kanyama kandirudda wa tuyinza oba twenkana naye ate leka musingako. Waliwo omukyalo omunene nnyo nga singa mumulabako bamita Aisha Nagawa Shatra yampeereza amanya gamu yazuukuse dda era niyinza okuba nga nkeereye namu nga badde bulako owenga totandika. Wallahi ffenna tulina obwetaavu. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku buli nsonga yonna muyinza. Tumwegayirira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule duwa zaffe. Oyina z'osaba nga tosobola nazigamba bantu mu lwatu. Oyina by'omugamba Allah subhanahu wa ta'ala nga tosobola kubimugamba mu lwatu. Edduwa ezo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
ku lw'ekitiibwa ky'ennyumba eyo gye twalambudde. Banne nabakiikiridde buli yenna omulabi wa puroguraamu eno salaamu kya enkulaakulana ku Sande ku makya. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nannyini nnyumba eyo gye nakutteko n'omukono gwange guno ogw'ekitiibwa ayanukula okusaba kwaffe. Nsaba wa kitiibwa Allah nannyini nnyumba eyo gye nakutteko nnyumba y'ekitiibwa omukono gwa kitiibwa muki guno gye nakuttekokko omulundi ogutali gumu wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuzzeeyo tugende tukole hijja hajjati Amina Allah akuzzeeyo okoleyo ku umra kubanga hijja ebeera mu bulamu wangazi bamu omulundi gumu. Hajji Afar n'abalala mwenna Allah subhanahu wa ta'ala atuzzeeyo fawata nakola hijja nga tugenze kola hijja hajjati Shatra Naiga nagawa noti Naiga hajjati Shatra Allah akutwala ku nnyumba ye hani ati gwe twane onatuukayo ku njagala gyoyagalamu bannakyaita amazigo ojja kukaaba mangi kuba olina ate ne b'omanyi ng'essente okimanyi ddala waliwo atera okusharingako naawe embeera zaabwe ng'essente obulamu bwe bayitamu kubanga beerekereza wallahi mukwano gw'amaanyi. Tumwegayirira wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ekitiibwa ky'ekifo bye twabaddemu Allah yanukula okusaba kwaffe. Naawe ali e Uganda ate ffe era twabadde Uganda tusaba Allah n'atutwala saagala weenyoome yitiriza kukola bulungi wabula emu ku mpisa gye njagala twesibeko olwaleero emu ku mbeera gye njagala twesibeko olwaleero yembeera butya bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Oluusi Allah subhanahu wa ta'ala tayanukula kusaba kwaffe lwa butya bwe tumusaba. Kyo mukkirize ngenda kukiddiŋŋana kuba nakyogeddeko nga ne wiiki eyongeggwako. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki edduwa zaffe zitengejja mu bbanga awo tetumanyi butya bwe tusaba. Kereza nsooke nkujjukize nti ebyolaba ku sikuliini y'essaawa yino ewezeemu ebyolaba ku sikuliini yo wansi yenkola gy'olina okuyitamu obeeko kyowaayo mu kubulya wa kitiibwa Allah biidhinillah mukkirize. Amakya ga leero tufuneyo amadinisa agagenda ku nnyumba ya Allah 2 1 2 buli dinisa kama wange sidi yaŋŋamba ligula emitwalo 25 mutufuna emitwalo 5 amakya ga leero soon tulina enteekateeka mu ofiisi egendako ekatakwi. It's a long journey ate tuba twagala tuba tugenzeeyo nga tulina bitugenza okofficiate tulina tugenza okulonkinga byeyo masjidi tulina luteekateeka okugendayo nga twagala kuwaayo masjidi nezifaanana eyo. Kati eddinisa eryo nga bw'oliraba eddinisa kuba lwaki agakolera 25 oyinza okungamba yinze nzaganga gafaanagana bwe bagakolera senenyi takoze limu akola mangi kuba emizikiti mingimu. Kale mukize biidhinillahi ta'ala tufune emitwalo 50 emitwalo 50 nga tubaze nti buli dinisa lya mitwalo 20 mitwalo 25 biidhinillahi ta'ala ye nyumba ya Allah zizo sente zammwe. Allah lwaki tomugamba nti wakitiibwa Allah kuwa kino kye nakola nga nzimba nnyumba yo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala malira kino. So kati biidhinillah wenjagala tutambuliraawo tunagenda okutuuka mu ssaawa 2 biidhinillahi ta'ala. Nsaba wakitiibwa Allah nannyini mmwe nannyini nze nannyini nnyumba eyo gye tuzimba atusobozese tufune abaddu 50 nga batuwa omutwalo bwe naafuna mu Hajjati Amina Lubega abataagala kuwaayo omutwalo Hajjati Amina Lubega duli yawaddeyo omutwalo esente ezize saba Allah subhanahu wa ta'ala akwagale. Tasobola kuwaayo omutwalo agamba yi Allah ngamba musedde ku biki bino byankoledde amaaso gantabukako ne bagakanika kati ndaba bulungi olwo abaddu nga alina ensonga lwaki awaayo nga alina ensonga lwaki awaayo. Biidhinillahi ta'ala nzimaze okusetinga precedence ngamba noonya abaddu 50 nga bampa omutwalo. Kankutegeeze nti
Fatuma Namiya olukumi aluwaddeyo, Ahmed Kizito 13 zituuse, Aisha Nalubega nusu 5. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yanukule. Hajji Badru Sebyala RDC yakulembedde n'omutwalo. Akulembedde n'omutwalo n'onyana mwenda Hajji Badru Sebyala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akukulizaawo woli, akuwa obulungi. Nani kati twafunye enjogera banaye leeta seto naje nabadde sajalaga banaye leeta seto nenga kyayogerako sikyategeeza nga nti tusetolinge tuleme kutagaataga nanti asetolinze yabeera ne his excellency owekitiibwa president afuze eggwanga lino emyaka gyalifugiddaga bane musetolinge yuseto tusetolinge alhamdulillahi rabbil alamin abaye musetolinge biidhnillahi ta'ala. Hajji Badru Sebyala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akwongera obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ku kino kyowaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala akwongere. Interswitch East Africa 2016 oyo bwatu baza Hajjati Amina Lubega yagguse dda. Hajjati Amina Lubega yagguse dda. Imama ngambadde obadde wambulako kano kale kabulira kalaga nti Allah duwa zange yazanukudde bwobanga leero zze bwoti alhamdulillahi rabbil alamin. Ntandisobola ofuna signs eziraga singa ne Shafiki Matovu omungambira nti omwana yamusobyaki Shafiki Matovu malako ennaku zino omwezi nga simulabe yafuna obuzibu kojja wange Shafiki Matovu munonyezeeko mumpeere salamu ndi muwadde salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mumpeere salamu Shafiki nti ambuzeeko nnyo TV takyatuuka Shafiki buzibu ki bwe yafuna naye nga muntuusizeeko salamu. Mama wange Hajjati Amina Lubega 2012 aziwaddeyo ngaawo nga -2. Bwento bwenkyayimiridde saba Allah subhanahu wa ta'ala Hajjati Amina Lubega Allah yanukule okusabako. Allah subhanahu wa ta'ala yagale bonna boyagala. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga omukwano gwe mu bino byokola. Allah akulaga omukwano gwe kulwa bino byokola. Tuli ku nsonga ya kunoonya amadinisa 2 windows. Amadinisa 2 sijagamba wenagamba amadinisa 2 omanyi Oluganda nalwo banaye luzibuwala. Bwe ngamba amadinisa 2 oli agenda gangambye 20 ngamba 2 2 Fatuma Ali Baraka ayagadde okwesimba mu maama, ayagadde okwesimba mu Hajjati Amina Lubega. Fatuma Ali Baraka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe baraka. Fatuma Ali Baraka erinnya ya Rabbi nga liyitirivu lino. Fatuma Ali Baraka oli Hajjati Amina Lubega erinnya Amina liri mutuluba lyalyo ombaka sallallahu alayhi wasallam ebere omwana waba yakatonya bwati ku nsi bagaba maama amuyonse. Kati it is newankubadde Abarabu balina culture nga baana abatwalira abantu abalala ne babayonsa naye tukakasiza ddala nti Muhammadu sallallahu alayhi wasallam baasala kyenda kya Amina okumwawula naye sallallahu alayhi wasallam. Chokade Amina nabeera maama anzaala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala musasire jali erinnya Amina nze ndiwe ekitiibwa. Erinnya Amina ndiwe ekitiibwa naye bwe nawe Fatuma Ali Baraka ate otikonerungiwa kubanga Fatima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yomu kubawala ba nabbi ate ekyenkizo kyayina Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali agenda anatera okufa yajja wali Fatima namukuba akaama nakaba amaziga amayitirivu nadamu namukuba akaama akalala ate naseka under the watch of the companions of the prophet. Byonna byonna babiraba bimala okugwa ebyo ne bamubuuza nti why otusobedde nti ate kiki aga nti baso ne bakuba akaama akasooka n'okaba amaziga nga mangi kyokka ne badamu ne bakuba akaama akalala nikulaba ng'oseka
nga nti nanti we nagenze ew'omubaka wa Allah yankubya akaama akasooka n'agamba nti nyinza okuba nga sigenda kuddamu kumulabako oluvannyuma lw'olwaleero. Kigambo kyali kiyitirivu omuzadde kigamba omwana. Omubaka agenda nga togenda kuddamu kundabako oluvannyuma lw'olwaleero. Maziga nnaku nenkwata nga taata wange gwenjagala ennyo ansiibula. Agamba ate akatali tubuulire kiki ekyakusesezza ennyo? Aga ekyansesezza taata omubaka sallallahu alaihi wasallam yankubya akaama ak'okubiri n'agamba nti nze muntu agenda osooka okumulabako mu jjana mu bantu bonna ab'ekibiina kye. Yoyo Fatima nga nti mu bantu bonna mu bantu b'ekibiina kye nze muwala we nze agenda osooka okumulabako mu jjana. Bana kitono ekyo oyo Fatima. Ate Ali ye yawasa Fatima. Abo bonna bamujjana. Nkugambe kano Ali ye yasooka okusiramuka mu baana mu bavubuka mu baana abato, kubanga yali mu maka ga mubaka sallallahu alaihi wasallam obubaka we bwajjira nakkiriza. Kalate Baraka kyo kimanyidde ddala. Kati bwe ndaba Fatima Ali Baraka sewunyiza, wabula njagala kwongera kutegeeza Fatima Ali Baraka nti akulembedde imaama wange Amina Lubega. Naye gino emitwalo ebiri oba nagijjeeko dda? Sinagijjako. Kanjeko emitwalo ebiri noonya abantu 45 Muhammad Kasirye naye akaaga akawaddeyo. Barakallahu fikum. Nsaba wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule akkirize bye tumuwadde. Allah subhanahu wa ta'ala bwakkiriza bepaba n'ensonga zaffe Allah subhanahu wa ta'ala ajazikiriza. Ezimu ku mpisa ez'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga onasaba Allah edduwa Allah subhanahu wa ta'ala agifune etuuke gyali mu bwangu. Al-amalu salih qabla ad-du'a. Okukolayo omulimu omulongoofu, okukolayo omulimu omulungi nga tonnasaba Allah. Bwetwogera ku mulimu omulungi nga tuli mu mbeera ya kusaddaaka, nkakasa bulungi nti oba ontegedde nnyo, kubanga Allah tugamba nti ilaihi yus'adu al-kalimu at-tayyib. Ewa wakitibwa Allah gye twolekeze ebigambo ebyokwegayirira. Ebigambo bya Allah nzija mu bupangisa. Ayi Allah nfuula landiroodi. Ayi Allah emmotoka njina naye ndwalirira entawaanya buli sawa mbeera mu garaji. Wakitibwa Allah ndongoosa abaana bange. Wakitibwa Allah mponya obulwadde. Wakitibwa Allah omukyala amazeeko emirembe. Wakitibwa Allah omwami ambonyaabonya. Wakitibwa Allah omwana munongoosezza aleme kubeera muyaaye. Wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsasulira amabanja gennina. Wakitibwa Allah byonna naga wala amalu salih yarfa'u. Emirimu emirongoofu jijja ne giyoola edduwa zaffe, zijja ne zikwata byonna ebyo ebyokwegayirira Allah ne bizitwala mu maaso ga wakitibwa Allah. Wala amalu salih yarfa'u. Emirimu emirongoofu, emirimu emirungi gikola nga catalyst. Catalyst bano bannasayansi bagamba it speeds up the chemical reaction. Hakati gwe bw'oba olina edduwa z'omusaba Allah zandiwagamira, wabula bw'okwata n'obaako ky'owaayo mu maaso ga wakitibwa Allah, ogwo omulimu gw'oba okoze ky'ova olaba abo bakadde baffe. Simanyi oba Hajji Afali naye ali eyo, oba Hajjati Amina abikola.
nti batukanga ekisa ne bagamba kankowoola abantu bano bajje tulyeko nabo ekyemisana mu kulyako nabo ekyemisana tumale tuwanike ku mikono ewa Allah tumugambe Allah ensonga zaffe azimale naye nga bakulembeza kyakuliisa ki kyakuliisa bantu buli wokulembeza okubaako omulimu gwokola n'olyoka owanjagira Allah otolaba abasajja kyatwalidde okukwata miliyoni za sente ne tuziteekayo tusobole okugendako ku nnyumba ya wakitiibwa Allah ennyumba ya wakitiibwa Allah eyo okugituukako kyobalaba ntera nnyo okugamba abantu nti bannange sente zagenda wala sente yagenda wala omusajja omusiraamu alina sente wa waggulu ngamba mu maaso ga wakitiibwa Allah era wakitiibwa mu maaso ga wakitiibwa Allah dani omusiraamu atalina sente jiseeka leero twayogedde embobi mabuulira amazima waliwo ibaada zonna ez'enkizo ibaada zonna ez'enkizo waliwo ibaada nga za ssente jamaani okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala asimye busimya Jafari n'asanyuka n'anjagala bwagazo badusebya n'agamba nti omwana gwe nkuwadde hijja naye ate yo hijja empe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sijja gamba azitutaase wabula Allah aziwe abalala. I want to say that twina abantu betwatambudde nabo mu kohoti yange umura etwale essaawa uziba nnyingi nnyo 2 kubeera mu emirimu 2 ejinza okuba nga gitwala obudde tawaafu ate nga tawaafu yeditaminingibwa abantu bosanze ku Kaaba mirundi 7 bwogimala nogenda mu saayu emirundi 7 egyo gye mirimu gyokka kibategeeza mu ssaawa 2 yinemu n'ekitundu omuro obogimaze tawaafu weggwa n'osaalira akabiri n'okkirira mu saayu n'odduka Safa Marwa omaze n'ogenda n'osaalako enviiri ebyo bw'obimala kibeereza nti umura eba ewedde naye twafunanga akadde okumaximizinga okusaba Allah nga tulina okwettanira ennyo okugenda mu kikko wali ne Kaaba yennyini okugikwatako waliwo ebifo ebyenjawulo ennywanto yo baali banzitiddeyo ennywanto baali banzitiddeyo baali banzitidde ku nnywanto nanti yakuba kikonde si ku kikonde ekyo wabula kusindika bantu amanyi nga musajja wa mwamanyi nina matono ne Allah namala nansobozesa ne mala nenzirayo waliwo multazamu dirwa wezigwera baina babul Kaaba wa hajarul aswad wakati w'ennywanto n'omulyango kwata waawo n'ogamba Allah tuwakitibwa Allah Uganda eri abaddu abamanyi nga sibamanyi wakitibwa Allah baanukule nawuli abasajja nga basaba biliyoni za sente wakitibwa Allah gwe nannyini nnyumba eno wakitibwa Allah mpa biliyoni wakitibwa Allah nziza wano nga nze kola hijja awo naye why am I bringing this nti mu betwagenda nabo mwalimu abasajja abavuka baali 3 I don't intend to shame them era sijja kwogera mannya gaabwe yadde nga manyi nenja tujje mu kino nti bo okuva asitaba amala umura bepaba nga umura twagikola sando zaali muna twatuka e Makka essaawa zaali mu 6 kati genda muzoke mufune ruumu mwalimu mufa abakadde embeera yawe pesi yawe nga ntono twagenda ku Kaaba okukola umura ssaawa zaali 8 era twamala sala subuhi okuvaayo okugenda okwebakamu. What am I trying to reach at? Nti okuva lwe twamala okubanga tumaze umra
waliwo abavubuka balinga basatu bo tebaddamu kwambala hiraami era tebaddamu nakugamba bagende ng'eswala bagisalira ku musalla ku hotel bwe nabuuza nti basajja mukikiyaga ffe twajja kubonaabona buli saa n'obeera munda tutaddemu yadde akanankanise bwe oyambadde olugoye oyambadde akikkirizibwa osobola okuddayo ng'oyambaddemu akantu ngamba nedda abajamaani ffe tujja saalira wano naye ate be basinga okukola shopping otandise kulangira n'okubaga tewalina ssente sawalla azimpe shopping bakola y'amaanyi nga banne ebintu by'emakka nga bya layisi babituseera eri ngenda okunoonyereza nti abo naawe umulaba abawampe nga jamaani abakutte obusente bwabwe ne babweteramu bafiira ku kaaba wali aga wallahi kangendeyo nyinza obutaddamu kufuna mukisa awo enzija ekigamba nti kyalinyumya nnyo omuntu n'alwana n'abanga ssente yennyini yazeesuulidde neweesuulira 10 neweerumya neweerekereza ng'oseevinga hijjayo ng'oseevinga umrayo kubanga we bakuwa empe wandizannyirayo wandibitwala for granted naye jamaani omuntu eyekwatidde obusente bwe owulira nga wekuba sigamye nti tuba twagala tufiireyo ku kaaba nedda si kyekyo naye wallahi oba owulira nga okudda nga bwe wagenze nga so tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obusobozi awo envudde neŋŋamba nti ibaada eya ssente omusajja alinamu ku ssente bahaji Jaafar bahajati Amina Lubega ate nga takomaawo n'abafamire bonna abagamba nti go wakubiriza Shafiki Mato ate olina muwalawo waliwo muwala waawo naye ateranga okujja nesi kyamulaba biidhnillahi taala kandabe haji atuuse haji Jaafar Mugerwa agambye nti hajati Amina Lubega tageza naŋŋamba mbu alina kyaŋŋamba haji emitwalo 3 barakallahu fikum saba haji sebo Allah subhanahu wa ta'ala atuzze ku nnyumba ye ate kirabika kyalunyumye nnyo ne tugenda fembi twetaga tustrategizinge buli omu yesasulire aji sijja kweteekako sijja kukaluubiriza noonyeezange wabula tumanye bumanya nti tugenze mwezi ki aji tuddeyo nga buli omu ayiribyezize tuziyiribe haji tuddeyo kubanga wangambye 1980 what 1980 1990 noza 1990 oba 1990 unayenga omwaka gwabadde nze sinazaalibwa mama ngenda wiza myaka 3 kiba kitegeeza haji ebintu biyitirivu twagenze Badiri nga Badiri Uhudi bahamza we babaziika bamatters nga toli accessible bateekawo ekikomera mwe mwagenda nga mutuukira ddala kuli balinga bakolerawo shiriki nga amayinja bagalondawo amayinja gano kangatwale Allah yakuwa ekiwago nange ebintu byange bitambule tebakyali kuba accessinga oyimirira eri ku kikomera eri n'olengerera eyo kati mwagenderayo nga ebintu birala nakati birala so saba Allah subhanahu wa ta'ala haji Allah subhanahu wa ta'ala akuzeeyo Allah subhanahu wa ta'ala akusobozese oddeyo biidhnillahi ta'ala emitwalo 3 era wenjogerera Hajji Jaafar Mugerwa yakulembedde alimu abantu 3 saa zino wenjogerera noonyanamu 2 Kamida Kasisa 12 kiweza yakulembedde Hajji ati mama aji atewe abatata nanti bebampa afumbe waka hakati Hajji ati oli mu kyakubiri Hanifa Nansamba Matovu saba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akufuula omwana omulongoofu bw'obanga omwami tonna mufuna Allah amuleete bw'obanga omuyina Allah amuteekemu baraka bw'obanga okyasoma Allah ebintu abyanguye
bwobanga onoonya mirimu Allah subhanahu wa ta'ala agifuule myangu okunoonya omulimu. Nabagambye ali mu maaso gammwe wano gumulaba ku screen ya myakava ku nyumba ya Allah mwalizze bannaye nemba wakudduwa mujje mbawe kudduwa nga sigaye nti neeraga wabula bye tusoma ku bawalimu baffe edduwa naku 40 ku maudi kumawunga 21 ku Monday. It is just Monday lero Sunday. Kiba kitegeeza mwalizze bannaye mujje ate nsaba Allah yanukule. So kati nsaba Hanifa Nansamba Matovu ono muwala wa mama wange jete Amina Lubega jovola bede Matovu chola iliyo Shafiki Matovu ate Lubega bebo saba Allah subhanahu ni ate kijja kitya ono waje tishatujja kunnyonnyola Hanifa Nansamba Matovu tasobola bate muwala wa Amina Lubega babedira kyekimu awo sibitegedde pozinga Lubega mwami nga mwami wa Jati Amina nze simanyi naye ate biyinga ssaawo naye ojja kumpa clarity inshallah taala. Naye nga ze Hanifa Nansamba kanjire nga nkomaawo Hanifa Nansamba naye aguse n'emitwalo 2 ninzeeyo omuddu agamba nti Haji Jaafari Mugerwa tajja kutusinga Ivan nsemererwe olukumu 5 labye Muhammad Lubega naye omutwalo gumu mu 10 naye aguwaddeyo abayinsaba Allah subhanahu wa ta'ala yanukule mugamba Ali Musana siono gwemanyi taballakirize Lawrence Sekatawa 15 nzirabye jali ya Nasimbwa 5 mbirabye Airtel Money tadde mulinya naye 12 zituuse nzanoonya abantu 50 kamba tegeeze nti mbuza ya 38 gwabadaloza nti bireka tebisoboka mbuza ya 38 bakyali 5 biidhnillahi ta'ala strategize nze tunoonye ya madinisa 212 nga budinisa ya mitwalo 25 kiriza nga bwe tuyisaawo ebyaffe nga tubigamba Allah nga ne katakwi bwagenda maaso bwazimbibwa naganye tuyina enteekateeka soon early next month kubanga tugenda kekatakwi yawo inshallah tulonchinge tugendayo kulonchinga era biidhinillah tefe tulina kye tukola nga tukikolera mabega wabeeru wa kamera tubikolera mabega wa kamera. So wakati Siraje Magezi ne Sherina Farida nabo bawaddeyo omutwalo nsaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula okusaba kwammwe Allah subhanahu wa ta'ala abawe ku bulungi bwe Allah subhanahu wa ta'ala abasanyuse Allah subhanahu wa ta'ala abawule n'obwavu Allah atwawule n'obwavu abange obwavu si bulungi obwavu si kitonde kirungi kiba kubanga kyali kirungi Allah yali yetenze nakyo wallahi ne Allah subhanahu wa ta'ala atukoola n'agamba nti ya ayyuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kaawe gwe omukyala ndaba toyinza kwagaliza muwala okuwasa kufumbira musajja mwavu waliwo n'abatukwana kwa sika ddiini niyo omusajja omwavu nedda. Allah atuwe Allah muwala wange Allah akuwe omusajja ng'eddiini weeri sigamye nti funa abatali basiraamu nga alinamu ku ssente byonna Allah abisobola. Ajafari kubafaana ng'osabira muzzukulu wo ntikasa nti okyayinawo abawala abatannaba kufumbirwa muzzukulu wo omusabira ng'owakitiibwa Allah muzzukulu wange ono muwo omwami ng'alinamu ku ssente. Bannange sente simbi kubeera nazo kubanga mbabuulira amazima nti ne zaka mpaji mu mpaji ya ddiini awa zaka aba mwavu naye abaddu ate mwagivaawo temwagala kuwa zaka ate ffe bwewalimu bammwe hakati bwetutabagamba zaka omusajja omu abasajja mugenda ne mutabika zaka ne sadaka zaka mpaji ya ddiini buli kakadde emitwalo 2.5 Allah kakwagalamu mutunoonyeko bannaye tugibale mujja kubeerawo nga mutudde ku maali ya Allah ku haqqi ya Allah. Sadaka yanjawulo ku zaka sadaka terina kipimo
bw'okwata esatu n'ogiwaayo tekitegeeza nti owaddeyo zaka. bw'okwata ebiri n'ogiwaayo tekitegeeza nti okwata omutwalo tekitegeeza nti owaddeyo zaka. Nedda. Naye my point is omusajja omugagga n'omukyala ng'alinamu ku ssente naye taba mubi nnyo. Taba mubi. Sajja ng'alinamu ku ssente omukyala ng'alinamu ku ssente taba mubi. Alina engeri gy'anyirira newankubadde nga tanyirira. So Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba otwawule n'obwavu n'ezzadde lyaffe lyonna. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala otaaseemu abaavu babeeremu kale nga tebalina nnyo naye nga balina. Kyobola Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Agamba nti yenna akola obulungi, akola omulimu omulungi, min dhakarin musajja au untha oba mukyala, wa huwa mu'min ye condition, aga falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tuli bakumuwangaaza obulamu obulungi. Njagala ombulira obulamu obulungi obutaliimu ssente. Obulamu nga bulungi tebuliimu ssente bwe buti obwo. Wakitiibwa Allah tukusaba otwawule n'obwavu. Tutaasa amabanja Allah. Tujje mu bupangisa otufule balandi road. Wakitiibwa Allah tutwawula na nnyumba yo. Nze olw'enjogera ku Kaaba ne Smile gyeva bannaye. Kwa olunaku lunasooka ogitunulako bwe nti nawuliranga nandika okwebuzabuzo ne bannaye nzaani ali wano ate we nagikwatako ko bwe nti. Nebuuza ba Sheikh Mafu bano bannanga abasiibe Makka na Sheikh Mayambala, wallahi baba kikola batya nga buli wogira bwotolaba ku Kaaba. Nze badde kabuuza katanganireyo era abasajja katono batulekeyo tukeera ku macha batugaba naye tugenda sawa 12 ningabe nali nabo nti banaye tugende tusibule Kaaba. Bwe naliyo katono twagenda okudda ku hotel nga abasajja batulindidde mu bus. Sajja abakulu ab'ebitiibwa tubalindisizza. Tennaku nenkwata nga mpulira saagala kuvaayo. Ne munnange Allah yasalawo n'atutonda nga tuli bana Uganda erisi wammwe. Ne bagamba naye biza yange ekyaliko mukirenga nga nenjukira ate nina emirimu n'ali awa 0776 ewe MTN aba Airtel 0707 715 esaawa zizo ziri emu n'eddakiika 31 eza makya g'olunaku olwaleero. Nina target yange ya kufuna abantu 50 nga bampa omutwalo nga tukola ki? Tugula amadinisa agogumu ku muzikiti oguli mu kubeera nga gumalirizibwa Katakwi. Mbuzaayo sofa abantu 36. Nsaba okkirize obeere ku bano ompeyo omutwalo ogambe Allah subhanahu wa ta'ala nze bw'ojja edduwanja jikuwa era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akulembedde Hajji Jaafar Mugerwa. Gwe byoyagala si bingi nnyo. Hajji Jaafar byoyagala si bingi, you know we talk. Byoyagala si byoyagala bitono nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala kuwa bulamu bulungi, Allah kuzzaayo ku nnyumba ye, tewali birala bisingaawo. Byoyagala byebyo byemmanyiiko. Allah asaasire ezzadde lyo bazzukulu baabo boolera abo. Allah subhanahu wa ta'ala abawa obulamu obulungi. Allah asaasire muganda waffe. Ebyo tewali bisukkaawo. Bakadde bo Allah abasaasire abawe ekifo ekirungi ku lulwo kuba obudde obwana butono naye saladde ne ssande obeerako nga lunaku lwenninawo ennaku ezisigadde nkeera kiro siba na budde bwa TV. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akwagale yakyakulembedde n'emitwalo 3. Kakati Hajjati Amina Lubega n'abeera mu kyokubiri
muwalawe najja asibagana ne Fatima Ali Baraka mu mitwalo 2 kandabe biidhnillahi taala gugwerawa tugenda kutambula tutya sofa tubuzaayo abaddu ba Allah 36 washitiba Allah subhanahu wa ta'ala mu 36 omwo bondeeterayo abaddu 2 ne bampayo emitwalo 10 n'abalala 2 ne bampayo 5 mbasimaliriza show byemba nsetinze mbasibifunye mulowooza omukaaga ne bajja mu mutwalo abantu 36 baba weddeyo 2 nga bampa 10 ekyo kinene gye tuli kiyinza okuba ekitono gye tuli mu abandaba eri omuddu ali ku TV ng'emitwalo 10 here emitwalo 10 5 7 10 nga butono nnyo naye wakitibwa Allah kinene wakitibwa Allah kinene naye ate nga sente yazituwa nfuneyo n'abalala bampayo 5 biidhnillahi taala n'abo mutwalo n'abo 5 nga bwe mujja ezo sente tujja zimalayo 0777 oba 070775 macha ante yo nga bwogiraba bw'oba onyiga mpola onyiga akamunyenye 85 kamunyenye 9 akadaala onyige okay oba sende bakubuze merchant ID ekyawula Salam Charity kubisigadde 43 42 989 bosindika bakubuze sente teeka mu 0 ziwere akyakulembedde ali mitwalo 3 mwami kakulu nnyako koogera akyakulembedde ye Haji Jaafar Mugerwa n'emitwalo 10 subhanallah Jaafar nga nkulowooleza binene byokka n'emitwalo 3 Hajati ali mitwalo 212 gweteeka mu 0 ziyitiriremu awo bakubuza reference teekamu erinnya lyo bw'omaliriza oteekemu Airtel Money pin yo n'aba MTN nammwe muyina eyammwe onyiga star 165 star nga bwana abagitaddewo insha Allah taala ogoberere byonna biidhnillahi taala tuli ku mbeera wakitibwa Allah subhanahu wa taala gye tusobola okuba nga tumusabiramu nayanukula okusaba kwaffe twakulembeza ekigamba okubeera nga Allah subhanahu wa taala tukulembeza gyali omulimu omulungi okulembeza omulimu omulungi nga gwe tuliko ogw'okusaddaaka bw'omaliriza okusaddaaka edduwa either nzagikuwadde oba gwagyesabidde nze kyeŋŋamba ekyange Allah akkirize kuba simanyi by'oyagala Allah akkirize by'omusaba kuba nze nyinza obutabimanya Allah ne MTN yo bagitaddeyo Allah akkirize bye tumusaba embeera ey'okubiri al yaqinu ala Allah bil ijaba okubeera rest assured ndi Allah subhanahu wa ta'ala ekyomusaba he is capable of doing so bwe ziba sente Allah asobola ozikuwa bwe gaba mayumba yagawadde abalala Allah asobola okugakuwa bwe kuba kusaasira bakadde bo Allah asobola obbasaasira Allah asobola obbasonyiwa ngwekyo kiba kyakumugamba nti wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba ate bw'osaba is an independent ibada yo nga yo ibada kyolaga nti inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin abo bonna abeekuntaliza mu ibada yange
yani eyokunsaba na ibadati endala Allah agenda bayingiza omuliro oluyingiza. So wakati mbasaba Allah yetwa tumusaba nga tukakasiza ddala tasobola tuwayo tumusaba ali mwesigwa naye omutwala aguwaddeyo nonya 35. Ani azigirawo abataano abo? Ani azigirawo abataano? Tetunaweza dirisa sagala weerabire, tetunaweza dinisa yadde n'erimu chap 2,000 naye aziwaddeyo. Nsaba Allah yanukule walda nalukenge naye 2,000 aziwaddeyo. Nsaba wakitiibwa Allah akkirize. Allah tumusaba akkirize. Ibrahim alayhi salam ne Ismaila bwamala okuzimba Kaaba nga gwe mulimu omulungi gwe bakola, Ibrahim naloka asaba, nasaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna byamusaba. Niyasooka muganda rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Washtiba Allah kiriza nga idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Ismaila rabbana taqabbal minna. Bamala okulenga foundation eya Kaaba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bazzaako kumusaba Allah kirize. Naffe tumusaba Allah kirize. Atenga yekka yasobola okukkiriza, tewaliyo mulala asobola kukkiriza. Bwabakkiriza tewali ayinza kugaana. Yadduweeri nti Allahumma la mani'a lima a'taita. Allah tewali ayinza kumma gwowadde, wala mu'tiya lima mana'ta, ate tewali ayinza kuwa gwobomye, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Allah subhanahu wa ta'ala gwo muyitirivu w'okuwa bw'oba wadde gwowadde, tewali ayinza kumujjako. Lawrence Sekatawa agambye naye kanyongereko 5 wano mpeze omutwalo era wenjogerera. Lawrence Sekatawa awezeza omutwalo nenkugamba noonya 34 banawera amadinisa 2 gawera. Abaye muli ludda wamujje nkuba akafaananyi Shafiki Matovu bawalize nojjayo Haji Jaafar yono nga aluddeyo kusaawa emu dakiika 12. Hanifa noonya kojja omugambe ajjeyo Haji Jaafar aluddeyo nnyo ku topu. Munoonyeze omugambe ntiseeka akuyita nti ndi ku TV munoonya. Era Hanifa bw'okikola ekyo empeera ogenda zifuna. Bw'omunoonya najja empeera Allah nsaba azikuwe ez'okubanga omuzuukusizza aba yazuukusidde essaawa zino, wabula gwamujjukiza nti alina aludde ndudde omulaba. Ndudde okumulaba. Munoonyeze omuŋŋambire ndi Sheikh akunoonya. Ebintu bino eby'emitwalo 10 gwe wateranga obikola. Gwe wateranga obikola, abalala babivaako. Hati Sheikh akunoonya ojobeko kyogamba. 077444222. Abudde buno bwe tuba tugendamu ebiseera ebisinga nabu gazetinga nga nabusaawo tubeere nga tujjukiriramu tuweerayo bakadde baffe Allah subhanahu wa ta'ala bye yatujjululako bali wansi, tebakyayogera, tebakyasobola kusaala, tebakyasobola kubaako kye bakola, naye balina okwegomba, beegomba okudda ku nsi. Neweebe dakiika emu bagambe subhanallah. Beegomba okukomawo ku mwaliro gw'ensi bagambe la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah. Ne mwana tebakyasobola.
tebakyasobola. So kati ffe abakyali abalamu fe abalina okukola omutawaana, fe abalina okutwala obuvunaanyizibwa tubaweereyo. Kansuubire tusobola okuweerayo bakadde baffe ne tulwana okuweza ennamba eyo gye tunoonya ey'abantu 34 bennoonya biidhnillahi taala. Bakadde baffe ajja gwensoma, ajja gwensabira biidhnillahi taala. Naye nga bakawaayo nsaba wakitiibwa Allah subhanahu wa taala ayanukule tumusaba Allah subhanahu wa taala atwanukule, Allah tutaasa obwavu n'obukafiiri, Allah tusitula amadaala getutalaba, Allah subhanahu wa taala tujje mubupangisa, atufuule balandiroodi tuke ekiseera nga ffe abakuŋŋaanya ze twali tuwaayo bihaqi innahu ala kulli shayin qadir, nga tukakasiza ddala nti Allah subhanahu wa taala kwekyo muyinza, kwekyo akiinako obusobozi. Allah subhanahu wa taala bw'aba alina ensonga gy'ayagala tatuma, takuba ssimu, wabula agamba kun fakana, agamba kibeere era ne kibeera nga bw'akyagala. So tumwegayirira Allah asaasire bakadde baffe, bamaama baffe, bajjajja baffe, mikwano gyaffe, baseeka baffe. Allah subhanahu wa taala atereze we beebase, bwe baba nga waliwo ebikalu bye Allah abibajjirewo, Allah abataase, Allah subhanahu wa taala abasonyiwe olw'okuba nti bazaala ffe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba mu hadithi entuufu ddala ya Abi Hurayra agamba nti omwanadamu bw'afa byonna biyimirira okuggyako ensonga 3 omuli omwana omulongoofu asobola okusigala ng'asabira bakadde be. Ate bwe kijja ku taata nga Allah yajjulula omwana, Allahu akbar, 3 da'waati mustajabaati, edduwa 3 tezirina jjiji, mu zo mulimu edduwa y'omuzadde eri omwana, era oba ey'omwana eri omuzadde. Akati muweereyo, kwata omutwalo ogwo muweereyo, mugambe wa kitiibwa Allah Tereza waali mugirewo obukaluubirivu, kyenkasa kiri kimu, yagenda okusinkana nga akkiririza ddala nti oli omu. Ekyo kyekisinga obukulu. Byonna bisobola ottagala, byonna bisobola ottagala. Buno obulamu obw'edduniya weevu zitukuba, nezikuba nezikuzza eno, zikuba nezikuzza eri, ne baba bitatambula bulungi. Naye ebbanga omuntu lyamala nga akkiriza nti Allah ali omu ne Muhammadu mbaka wa Allah wa bbeeyi. Fesa tetubitunulamu, biba bibye ne Allah we. So kati buli eyafa nga akkiriza nti Allah ali omu ne Muhammadu mubaka we babbeeyi. Era kitukakatako okubeegayirira Allah abataase akanyigo ka kabuli, abataase amazzi ga mukoko bayitamu, abataase byonna ebitali birungi ebiyinza obbeera wansi eyo. Juma Magero yakulembedde Juma Magero ku lw'abakadde be 15,000 nzirabye. Barakallahu fikum Juma Magero. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akotaasa obwavu bw'akyali omulamu ne bakadde bo, Allah subhanahu wa ta'ala abawa obulungi. Naawe osobola okubaako ky'obaweerayo, etazira na 7 ezakayita ku ssaawa emu, ndi wakusibula ku ssaawa 2 biidhnillahi ta'ala. 0777 aba Airtel 0707 715 715. Enteekateeka yange yakunoonya y'amadinisa 212 gagende ku nnyumba ya wakitiibwa Allah Katakwi, nga buli dinisa lya 25,000. Ninawe nali
olina ayagala nagamba ne waliwo ebintu bye neegomba okukola nzekka nga ati mugenda ne mubeereyo ne mugamba nti ekintu bwe kiti kya ssente bwe ziti ne mpulira nga amabbabbanyi gankwata nga kale edinisa lya mitwalo 25 ezo nsobola senga nsobola ziwaayo nzekka ne mugamba ekyo wookimalirira mu ggwe n'okyagala n'okimalirira nti owulira kyoyagala Allah empeera azikuwa bw'omalirira okukola ekintu n'otasobola kukikola nga kirungi Allah akuwa empeera. So kati waliwo ayinza obeerayo n'agamba ikale singa nsobola okukwata 25 edinisa nemba nga ndiguze nzekka Allah subhanahu wa ta'ala musaba akkirize empeera ezo azikuwe obanga omaliridde ekirungi bwe kityo. Tuli mu kanyomero k'abakadde baffe, tuli mu kanyomero k'abatakyalya, akanyomero akaabo Allah subhanahu wa ta'ala be yatujjako ng'ate mu butuufu twali tukyalina wakubateeka. Mama wali omwagala nnyo naye wali badde omussaawa nga Allah amaze omujjamu omwoyo. Taata wali omwagala nnyo naye wali badde omussaawa nga Allah amaze okumujjamu omwoyo. Usefulness ebeweddewo Allah subhanahu wa ta'ala atujwezanga bwatuusanga mu kaseera bakadde baffe abo ke baatuukako ko kaddala ka mazima tekaliiko mafarru, tetusobola kadduka. Ani yali addusa okufa naffe Allah subhanahu wa ta'ala ajja tutuusaayo ne tumwegayira wakitiibwa Allah omugagga nannyini bulamu nannyini nsi bwatuusangawo Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyizanga wakitiibwa Allah otwanguyizanga akaseera ako okatwanguyizanga Allah ne kaba kangu gye tuli. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yanyumya okufa ng'agenda nga nti inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat, mazima okufa kuluma, mazima okufa kuluma. Kaba kaseera kazibu era Allah tumuwanjagira tumusaba tatuwanga okufa okwekibwatukira nga nti yavudde wano n'avuga emmotoka. Allah subhanahu wa ta'ala Allah tumusaba tutaasa okufa okwo. Allah atuwa okufa nga tulwaddeko. Bw'olwala ofuna kaccansi akamwegayirira Allah nga wakitiibwa Allah nsonyiwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man qala la hawla wala quwwata illa billah inda maradihi, ayogera ekigambo ekyo nga mulwadde ali bedridden n'ayogera ebigambo ebyo lam yat'imuhu an-nar, omuliro tegumukwatako. Hadithi ntuufu. So kati njagala ombuulire Allah tutamusaba kufanga ataasa okufa okwekibwatukira. Allah tutakumusaba kututaasa n'atuwa okufa kuli okulala okwa sudden. Tetugenda kufuna bintu ebyo. Naye era osobola okuŋŋa nti oli asobola obba nga emmotoka emukubye n'afuna chance oba oliawo n'ayogera ekigambo la hawla wala quwwata illa billah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abituwe ne la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Juma Magero agambye kanyongereko 15. Saba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akkirize ensonga yonna gy'olimu. Allah subhanahu wa ta'ala babakadde Allah abanguyize. Allah webanga gwe yagala Allah akugirewo obukalubirivu Allah akkirize. Muhammadu Kasirye yabadde yazedda naye ku lw'abakadde. Allahu akbar walillahi alhamd. Ayongeddeko 5 n'ayingira mu tuluba ly'abakinywera. Saba Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadu Allah subhanahu wa ta'ala bakadde babasaasire abasonyiwe. Kati waliwo abaliyo nga akawu kabaluma. Akawu mukamanyi grab omwana mu kiso ali mu kiso ne grab ne ziggwawo apo kipu naggwawo
viddi ng'erya heedi kebayita akawu nobeerayo eyo sukaali toyina kino toyina kiri toyina be bakadde baffe buli obeera ntosobola muweerayo njagala kubuulira nti abeerayo akawu ne kamuluma yala ne zimukuba n'abeerayo embeera n'emunyiga naye nga yayiwawo omubiri gw'obeere mulamu nkuwa updates ntwali tubuzaayo abantu 32 naye akadde kangoba ab'ekumi baabuze ab'etaano ne babula alhamdulillahi rabbil alamin akulembedde kiraasi ye alhajji Jaafar Mugerwa n'emitwalo 3 naddirwa maama wange Hajjati Amina Lubega n'emitwalo 212 abalala we bagobereredde nga bagoberera abo endakiika zino esigaddeyo 7 tusobola obbaako ekirala kyetukyusizaamu ku nsonga y'amadinisa gano 2 how I wish nekikyali kinene kubanga 32 okutuuka mu haafu ya 5 Allahu akbar tutambudde nnyo ne alhamdulillahi rabbil alamin tetusobola kiwaliriza singa Allah abakisazeewo okubanga kitambula bwe kityo 0776 442 eyo MTN Airtel 0707 715 Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd taradde ko linnya alabika ye Shafiki subhanallah saba Allah subhanahu wa ta'ala omuddo natamanyikiddwa awaddeyo emitwalo gino 5 MTN akozesa MTN saba Allah subhanahu wa ta'ala otulule budabu ye mu mutima omwozeeko byonna ebiyinza okubanga bizitowa gyali nga mbadde nkyaludde okulaba omuddu awaayo emitwalo 5 saba Allah subhanahu wa ta'ala akusanyuse nga bwonsanyusizza saba Allah subhanahu wa ta'ala yanukula okusaba kwo bwe bakadde bo Allah abaagale abakyusiza ebifo mwe bali abifuule bya bbeeyi okumanya wallahi opushinze tunoonya 23 saba Allah subhanahu wa ta'ala akuzimbire ennyumba mu jjana saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna Allah tuzimbire use the M10 to send on Airtel saba Allah subhanahu wa ta'ala akwagale Allah akwagale akusanyuse kubanga saa zino Hajji Jaafar Mugerwa ayinza n'okubanga yafubutuse dda yageze dda mu mirimu gye Allahu akbar walillahi alhamd Hajji Jaafar sebo bakusinze ate okumanya bakusinze ne maama bwe kizze ku bakadde kusimu kulabika mutuufu leero tebadde ensanyufu essimu ayongeddeko 8 giri gyabadde 22 n'ayongerako 8 ku lw'abakadde ali mitwalo naye 3 kati kiba kitegeeza Hajji Jaafar ali mu kyakusatu aba mu kyakusatu waliwo atamanyikiddwa linnya yakulembedde 5 ne musibagana ne maama wange Hajjati Amina Lubega mitwalo 3 okusinziira bwe ntambudde ani anzigirawo omuntu ono omu ate sintuuke mu haafu mbuzayo 26 kanfuneyo omuddu omwampeeyo omutwalo basitambudde bubi eddinisa limu tuba tulikutudde tufune edduwa tuve wano njagala ampaayo omutwalo nkole samale y'edduwa naye nga it entails everything
ajja bwaba wa mutwalo nsiibula bwaba wa mutwalo aze wa 13 Abdu Serunjoji noonya wa mutwalo wengulabira nga nsiibula 0776 0776 444 220 aba Airtel 0707 775 abuze ow'obutwalo subhanallah munamukisa omu bwati ajja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bandaga wano ntibamuwandiika Shamimu Sonia 5 njagalayo munamukisa omu bwati nga mpa omutwalo mba mpezezza abantu 25 ng'akulembedde yeekwese wa MTN asindise ate ayika akikoze intentional nkakasa akikoze kigenderedde gye bali abaddu ngamba kanekweke Musa Kafero azera 12 noonya wa mutwalo la ilaha illallah 0707 715 alabika abuze ate nga sina kusuka wano sawa kitiba Allah subhanahu wa ta'ala akize tuwaddeyo Allah yanukula okusaba kwaffe Allah atuzzeeyo Allah subhanahu wa ta'ala batagenda ako ku nyumba ye Allah subhanahu wa ta'ala atutwale nga tukyalina amaanyi n'abanafu Allah atuwa obusobozi Allah atwaleko ku nyumba ye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuyitirivu n'ekitiibwa ebifo ebyo bikiina rawda multazam ay Allah enywanto ay Allah ne Kaaba n'ekifo Makka n'ekifo Kaaba eweri ay Allah subhanahu wa ta'ala sinziroko ay Allah subhanahu wa ta'ala yanukula okusaba kwaffe ay Allah edduwa zaffe zonna zitakusabye ay Allah nezetukyakusaba ay Allah ozikirize ay Allah yagala abaddu bo abakkiriza abalwana okubanga bawaayo ay Allah bamalira obwetaavu saasira bakadde baabwe ay Allah saasira ne bakadde baffe ay Allah tukusaba okkirize tutaasa obwavu n'obukafiri لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نزي مصطفى مuyingo nkoze ne Akram Lure control room ne ku camera ne Aisha Shatra Nagawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh المبدي